Obubbi bw'amafuta y'emu ku nsonga esinze okulemesa kampuni ya China Railway 7th Group okumaliriza okukola enguudo mu bitundu by'e Bunyoro era ng'enguudo zino zaalina okugwa omwaka oguwedde. Amlan Tumsime, RDC w'Ekikuubo agamba baludde nga banoonyereza ku bakozi ababba amafuta era oluvannyuma lw'okunoonyereza basobodde okuzuula abagatambuza mu bidomola awamu n'ebipipa. Abantu babaine beeyambisa kuyiba amafuta ku kampuni ekola oluguudo lwaitu olwa China Railway number 7. Oluguudo lwaitu olwa Kizanvumbi Kabale. Mbagambiire nti erimu omuhigo ogw'okumalaho okuyiba kw'amafuta kwa kampuni. Kiro kino nitweyambisa poliisi naba informers baitu batuyibiroga stores ala amafuta gano bakuterekera era twagenda store twazigwaho mu Kizanvumbi mu town twagenda twazabuura amafuta twagasangamu ebidomola mu kubirora mbibyo zitaka ebidramu mu kubirora mbibyo twabiyita na poliisi. Ono agamba nti wadde nga bagezezzaako okulaba nga bakwata ababbi bano naye olwalabye poliisi bano ne badduka wabula basobodde okufuna bye babadde bakozesa ng'okunoonyereza bwe kukyagendera ddala mu maaso. Tugenda tubaseere tubakwate ekyokubanza emirimu yabwe nakuba. Ekyakabiri benagenda mu kooti habwokuba gavumenti omuhiwa omusolo akutuukira sente nyingi okusasula kulwa nti enguudo zino zakola kandi iwe okuyiba kusiisa nabwekyo abamafuta bano abaali bagayibire bairukire baitu tujja kubakwata kandi tubaleete bagende mu kooti bajulane. Wiiki ewedde kampuni eno eya China 7th Group yalangiriranga weefiirwa liita z'amafuta eziwerera ddala 1500 buli wiiki era nga zino zibalirwamu obukadde bwa kuno 15. Kino nga kigenda kusuula emirimu gya kampuni eno ekyaleetera poliisi okusuula enkesi okutuusa abazigu bano bwe bagombeddwamu wabwala. Contract emyaka 3 bajagenda mu myaka 5 bajagenda mu myaka 10 habwokuba munyumukuru w'amafuta gakwene bakakozesa mu kasumi k'emyaka 3 kandi abo kampuni bakuluzinga sente nyingi okwesanga sente zebakuluzinga mu mwaka gumu niko omusaara omusigwa abakozi boona nka 10 bagiroba 10. So please uno muze tukyagwenda abantu bakizanvumbi mwolekeza okuswaza amafuta gati musaga bane mugayibane mugayahoro mu store zine zikizanvumbi kandi mumanye nti abantu bakubarwa. Embuzi eno ekusakiddwa Hasif Sekiwunga ne David Isingoma ku lwa STV Select ey'enjawulo.